Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Please subscribe for more videos. Ebikandifuna kendeta nga tukasharinga kale buli omu abanga takategedde you can ask please naye nga mukama yebazibwe. Abasiraamu salamu alaikum. Tuze kwogera ku njagala kaliro tusharinge ku madagala gano Abarabu ge batuwa. Okitegeera si buli ddagala lyonna nti libatuwa tulina okumira. For example, mulaba lino eddagala eririko 5 ne 02 500 bagamba nti Panadol naye lino eddagala okulimira liwonya naye lino eddagala bwolimira eririko 500 mg 500 mg bwolimira kale nga buli kiseera kangambe nti ero olimiza omutwe gukulumamuko kati buli kiseera bwolwalirako katono noba nga olimira buli kiseera bwolwalirako katono noba nga olimira so omubiri gwo ogenda kuba ogumanyiza eddagala. Mukitegeera so mu kifo ky'okusaba lino eddagala bakama bo nga balikuwadde muliraba nze balimpa naye nze sirimira era juuzi omutwe gwanumako ne balimpa natandika olirekera awo lwaki lwe bali balimpa ng'olimira kangambe leero omutwe gukulumyeko katono n'ogenda mbadde nsaba ku ddagala nga bakukwasa bino ng'olimira so buli kiseera akatwe omutwe ogutumako omubiri gwaffe tuba tugumanyiza eddagala okitegeera oba omubiri gwo oba ogumanyiza eddagala so nga mbasaba nti waliyo kino ekika ky'eddagala ate waliyo ne kino ekika ky'eddagala buno bupawuda omutwe bwe gukuluma bw'oba olina ssenyiga bw'oba ofiiringa ekifuba nga kyakatandika bwe bati osobola okusabayo buno bupawuda. Akapaketi kaliko 75 dirham ku buno buddagala pawuda era nze juuzi omutwe gwanuma ne mbuuza ku boosi wange oba alina eddagala ne mugamba saagala bupanado. Tulina okwebeereramu by the way okwogera kubanga obulamu bwaffe bwe businga bw'oba teweebeereddeemu ne weeyogerera tewali muntu agenda okwogererayo mukwano olina okufaayo n'ofa ku bulamu bwo ojjukire nti wano tuli mu Kiwarabu ensi gye tulimu si yaffe mukitegeera so lino eddagala si kirungi beera ng'olikozesa always ng'omutwe we gukulumye kozesa no si kirungi nze mbakubiriza mbagamba nti n'eddagala oluusi bwe balikuwa nga bagambye erimire nga Panadol biki si lirungi osobola okukyusaamu n'obasaba ku lino pawuda. Ono pawuda awonya buli kimu omusujja kifuba mu mugongo awakuluma kale omubiri gwonna okwata akacupa ak'amazzi n'oteekamu kacupa k'amazzi n'oteekamu half then n'oyiwamu akagundi kamu n'onyeenya n'onywa ne weebekako like nga 30 minutes okutuuka mu mubiri okitegeera naye lino nze sobola bakubiriza mulanga abangamba nti mugende mu maaso n'okulimira birina wano bingi juusi bampa bipaketi nabagamba saagala era nze kati wano bamanyi Joani tayagala Panadol bwe nsaba ddagala bampa no pawuda bwe baba tebamulina nemuleka nsaba mukama namponya so si bukirungi nti buli kiddagala kyonna kye banaakuwamira bano Abarabu bo bamanyira okukola ki okubeera okukulira ku madagala n'osanga nga balina kabineti nga y'amadagala gokka ne weebuuza amadagala gano gaaki okitegeera so tulina okwebeereramu ekintu ekinanyigiriza obulamu bw'omukwano olina okuvaayo n'obanyonnyola
nze nabagamba nti Panadol simwagala. Lwaki? Bulwemira Panadol omutwe gubanga ogukendeddemu ne gweyongera. So eno Panadol zabika, mulimu ebika bingi bya Panadol. Naye bino Panadol ebiriko 5 to 500 oba 502 si birungi. Muba kale muba mulina okubeera careful ku type z'amadagala ge babawa. Si ku buli kidagala kye banaakuwa nti olina okukimira mukwano. Naye lino terina ate ne buno obupawuda bulimu different. Mulimu different mu buno obupawuda bwe tunywa. Okitegeera, naye waliwo kali nga ko tekawooma naye nga kawonya. Naye nga powder, try any powder, try to use it, it's fine. Oba kifuba oba mutwe oba musujja oba biki kisirikira. Oba fulu onywako newebako katono omixinga mu mazzi nonywako newebako katono, agenda okuzuuka ng'oli kiriya. Naye kino oyinza kimirira n'omwezi n'osigala nga bw'obadde. So kano ka video kanalina bansuubiza ku madagala ge tulina okunywa. Babuseera naye bukola. Era bw'osanga Omuwarabu nga wampisa mbi oyinza omusaba ka powder n'agaana okukola kyokka kubanga bakaseera 75 dirham. Okay, now let us go back to our hair. Bamikwano, katudde kati ku nviiri zaffe butiipu. Mulaba zino enviiri nga nkola buneno bukanabiri, nasoba buno bukanabiri, nakozesa Vaseline ono. Vaseline ono bw'oba omulina osobola omukozesa mu nviiri ng'ogenda zisiba ekitutwa mulungi. Vaseline oba ogenda kukola hot comb, Vaseline ono mulungi. Buli kizigo kyonna osooka n'osomako ng'olaba kiriko pure skin jelly oba petroleum jelly. Ekizigo kyonna ekiriko jelly totya kikozesa. Tewaliwo kisobola kukoseza nviiri zo. Okitegeera, tewaliwo kisobola kukoseza nviiri zo. Ono Vaseline skin yo bw'eba ng'eyonoonese osobola omuteekangako buli kiro ng'ogenda okwebaka. Osobola omusiiga ku gundi ng'ogenda okwebaka. Osobola omusiiga ku nviiri. So ono Vaseline wonna bw'olaba ng'olina olususu lukyankalanye, bw'olaba ng'olina biki omukozesa. Okitegeera, y'ono Vaseline. N'ekirala osobola okukwata ekigagi kyaffe ekyo n'okisalaasala. Bw'omala okisalaasala n'otakigyamu biri ebimeremere, n'okikwata n'okiteeka n'okisiika. Engeri gy'okisiikamu batya, okwata olive oil n'omuteeka ku muliro ku gaasi n'oleeta buli obugundi bw'osazaasaze n'oteekamu gundi ekyo ekigagi ky'osaasaze bupiisipiisi n'okyusaamu obukyusa bw'oti n'omala n'osengejja. Tobikuba mu mashini, just osiika busiisi bw'oti ne butokutamu katono bw'oti n'omala n'okola ki, n'osengejja. Olumala okusengejja oyo oil ogoggyemu aba amaze okuba mix n'oli ekigagi. Okitegeera, just obusalaasala bupiisi, tobikuba mu mashini mukwano. N'oleeta wali n'osengejja. Kati oil ogoggyemu mukwano, toolamu n'ejjiiko yaayo, mikisinga n'oyo oil, bimikisinge bulungi n'ejjiiko siiga mu nviiri zo mpola mpola nga bw'omasaaginga. Ekindeetera okubagamba ku buno obutiipu bw'enviiri, kubanga ffe tuli mu kiyumba, tewali wantu osobola okumaintainingira nviiri. Kasita ozireka bw'otyo enviiri zo zigenda ojja kudda e Uganda nga bagamba teyasobola kugira nviiri biki so kale enviiri bw'oba tozifuddeeko tezisobola kukola. So bw'oba osobola ofuna kino ki pure skin jelly oba petroleum jelly osobola kikozesa kizigo kyonna. So bamikwano, Mukama abampeera omukisa. Please subscribe. Vidiyo endala zikyajja. Buli kendeeta nga nkamanyi mba nsaba tukesharingeko ffenna. Mwebali kusubscribinga mu mikwano. Nawe atanaba kusubscribinga, please subscribe. Naye nga kano akantu ka Vaseline bw'okafuna mukwano olina olususu lwonoonese skin yo face togitegeera,
oyidde okoze eki olaba otandise kubutuka face, please try to use Vaseline. Kubanga ne bw'osomako wano Vaseline eno oba osobola ogisomako wano bweti. Abantu abamu balaba nga banyulukira skin naye nga Vaseline yebakola ki? Gye bakozesa. Kasita olaba skin, nze sigikozesa bulijjo naye bwe ndaba nga skin yange yonoonese nga ngiteekako. So bamikwano, naye mbagayiza olunaku olulungi. Happy Easter Monday. Mukama abampeera omukisa. Bye. Thank you for subscribe. Thank you for watch. Mukama abampeera omukisa. Tunaddamu ne videos endala. Bye. I love you all.